Mugamba mutya mwe wenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwo njegadde mbalaga ebinyonyi ebyo ebinyonyi ebyo biyitibwa mpaabaana. Ebinyonyi ebyo bye bimu ku ebyo ebinyonyi ebibika kisobola okujja ewuwo ku bbaati nga bw'olaba ebyo biri ku bbaati ne bitandika okukaabira okwo ne bikaabira okwo nga bw'owulira bwe bikaaba. Ebiseera ebisinga bibeera bibika bulungi nnyo, mpaabaana abika nnyo. Awo byali biri waka, byali ku nnyumba y'ewaka, byali wa muzeeyi wange nga bikaaba era twamala ne tufiirwa nga bwe nabagamba emabegako awo, twamala ne tufiirwa. Ebyo ebintu bibikira ddala nnyo kuba byajja ne bikaaba ku nnyumba okwo nga bwe mulaba. Kati muzeeyi wange omukazi kyaba agamba nti mugende mugobe ebinyonyi ebyo ku nnyumba. Ko nze ne mbagamba kansooke mbikwate vidiyo nga njagala kulaba kiki ekijja okubeerawo mu maaso. Naye era twamala ne tufiirwa. Waayitawo ndowooza ennaku zaalinga 5 ne batubikira mu kyalo, ne babikira maama wange nti muganda wo kwegamba byali bizze kutegeeza mami wange nti budde buno ogenda kufiirwa. Kuba waayitawo ennaku ntono ne bamubikira muganda we oyo gwe twaziika emabegako awo. Kati n'olwekyo ebinyonyi ebyo biyitibwa mpaabaana, bibikira ddala nnyo. Ebiseera ebisinga ekinyonyi ekyo kisobola okugwa mu kompaawundi yo nga tekikaaba ne kirya. Jjukira kyo kirya buwukawuka obubeera mu ttaka, tugeze ng'ensiriŋŋanyi, ebisokkomi, ebintu tuwe bityo ebiwuka ebibeera mu ttaka birya biwukawuka bwe bityo. Ky'oba olaba nga mu kyalo ojja bisanga nnyo mu lusuku olw'ensonga nti mu lusuku mu bigogo ebibeera biruddewo wabeerayo ensiriŋŋanyi n'ebiwukawuka eby'enjawulo. Ebinyonyi ebyo bibeera nnyo mu lusuku. Naye bwe kiba nga tekigenda kubika, nga tekizze kubika oba nga tebirina buzibu, kijja ggwa mu lusuku lwo, bibeera omwo bisiibe omwo nga towulidde eddoboozi lyakyo n'omulundi n'ogumu. Oba kiggwe mu kompaawundi yo kitandike okunoonya obwokulya mu ttaka mu kompaawundi omwo mu muddo nga tekikaaba, kimale kigende. Naye bwe kiba kizze kubika kijja kudda ku nnyumba waggulu nga bw'olaba ebyo ku bbaati, oba kidde ku muti oguliraanye ennyumba yo kitandika okukaabira okwo nga bwe bikaaba bwe bityo. Awo bibeera bibika, biba bikutegeeza. Bwe kityo bwe kiri. Ebinyonyi ebyo ng'oyagala okubiraba oba okubiwulira bibeera nnyo ku malwaliro, bibeera nnyo ku ddwaliro eryo nga ddene nga lifiisa nnyo abantu. Kati bibeera nnyo ku miti ogwo era bikaaba nnyo ku malwaliro. Binyonyi bingi eby'enjawulo ebibika era ng'oyagala okubiwulira ku malwaliro bibeerayo nnyo. Bwe bityo bwe bikaaba nga bikubikira, njagadde ogiwulirize. Babiyita mpaabaana bwe babiyita. Bwe kityo bwe kiri. Nkugambye ebiba tebibika bisobola okugwa mu kompaawundi yo ne birya ebinoonya ebyokulya mu muddo ne binoonya nga tekikaabyeko wadde n'akamu ne kibuuka ne kigenda. Naye bwe kiba kizze kubika kyo kitandikirawo kukaaba nga tekivaawo, ne kikaaba paka bwe kikoowa ne kikola ki? Ne kigenda nga kimaze okutuusa obubaka. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.